okuvaako mu kisawo ky'akadongo kamu ennaku zino abayimba akadongo kamu bakola amawulire lwitwaliggwamu zeyise bata agaleero ga omukyala ono bamuyita Ajja Kizito. Kati ne Ajja Kizito muyimbi wa kadongo kamu y'omu ku bakyala abadde bakwatidde ekisawo ky'akadongo kamu. Olunaku olwajjo ng'ayita ku lugo gwa Facebook yavuddeyo nga yeemulugunyiza bannaffe bano aba High School Awards. Nga omanyi bannaffe bano aba High School Awards bategeka empaka era kategori z'omulundi guno zibadde nnyingi nnyo era ng'enteekateeka final zigenda kubeerawo nga 14 omwezi ogwokutaano 2022 zigenda kubeera wali Nakasero ku Pearl of Africa Hotel era ng'okulonda oyita ku online ennaku 3 zibagenda okuba ate nga bakoleramu okulonda era nga zino empaka za mulundi gwa 7 bannaffe bano aba High School Awards era nga okulonda kugenda komanga 8 okulonda awards beeronga 14 era nominations benalabyemu beba abamu ku basobodde okuba ate nga balonda okuvaako Masaka Kids Africana ekibiina ky'abaana abadansi abasinga baba nominations oyizo okugendayo ndabyeko Tamale Faizo Kasimu Pulomba Zira Tone Suna Ben n'abalala mu nominations z'enjawulo mu kategori z'enjawulo abayimbi bannabyabufuzi bonna basobodde okuba ate nga banominations wano nno era banominations n'omuyimbi w'akadongo kamu omukyala bamuyita Jack Kizito. Jack Kizito bamunominations mu kadongo kamu omu ku bakyala abasinze era nga avuganya Mathias Walukaga, Gerard Kiwewa, Hassan Nduga, Josephine Ndagire Nabitaka n'omukyala gwe bayita Madina Nakiwala ne Jack Kizito. Kati olunaku lwajja ekiro Jack Kizito yavuddeyo ne yeemulugunya ng'asaba abawagizi be obutamulonda mu mpaka za high schools. Ekisooka agamba nti tebamwebuuzaako era teyafuna awards ze ziri 2 ze yawangula emyaka egiyise okuvaako mu bannaffe bano aba school awards zino. Nenkakasa oba ng'oli muyimbi teweetaaga kutegeezaako just waka gw'oba okoze bw'oba oyimbye ennyimba public erina okuba ate ng'esalawo kyo kyonna naye bw'ategeezezza obubaka bwe bubadde bwe buti era ng'obubaka abuweereza abawagizi be n'aba high school agambye nti mbalamusizza nnyo mwenna abawagizi bange wamu n'abawagira music wa Uganda olwaleero njagadde okwogerako nammwe okutangaaza ku za awards zino eza high school okusookera ddala bategesa awards zino banteeka mu kategori ey'akadongo kamu ekitali kibi era ogutali musango wabula tebambuulirako yadde okutegeeza management yange ku nsonga eno. Simanyi oba balala bannanga bali mu kategori zino babategeezaako nze ne management yange twabyekagidde ku mutimbagano olw'ensonga nti awards zino eza high school sizimanyiiko era abawagizi bange mbasaba muleme kumala budde bwammwe nga mwetaba mu kulonda. Osanga olulala abategesi ba awards zino banayigo tuwa ekitiibwa wamu n'okuyita mu makubo amatuufu nga bakola awards zino n'ekisembayo omulundi ogwasembayo. Omukyalo ono atutegeeza agamba nti ku mulundi ogwasembayo ku mulundi ogwasembayo nga nteekeddwa mu awards zino zennyini nawangula award 2 wabula saazifuna zino era siziriimu era sigenda kuzeetabamu. Agamba awards ze ziri 2 ez'emyaka egiyise tebaazimuwa. Ndowooza kyampisa era tekigwanidde agamba nti ndowooza kyampisa ate era kigwanidde okutegeeza omuyimbi nti mutadde ku award mu buli n'ategeeza nti mwebale nnyo ku nsonga eyo. Omukyalo oyo bw'ategeezezza Ajja Kizito ku nsonga eyo gweoyinza gyogerako otya? Ajja Kizito bamutadde mu award ez'abannaffe aba high school akadde kano ze ziriwo. Banominations abayimbi bangi nnyo abannakatemba bacomedian bangi nnyo abasobodde okuba tebafuna nominations. Ey'omuyimbi w'akadongo kamu Ajja Kizito agambye award ezasooka 2 tebazimpanga. Oyinza okwebuuza award kugirako ssente oba tezigirako ssente oba bakuwa award. Kati gwe ensonga eyo girabye otya ku Ajja Kizito nga bw'ategeezezza? Kyogamba abategesi ba awards zino balina kusooka kutegeeza oba ennyimba zo ze zirina okulaga nti osobodde okuba ate ng'osukuluma ku banno mu mbeera eyo. Gwe sooka ombuulire ebyakadongo kamu wano. Abantu agamba ati abanite ono boy miri nekijombako ekalize ngamba wakayo yalina okuteekayo tebalina kumala kugamba lindira wakayo nawe olindira ekiddako. Kale sebo bw'ategeezezza ye sebo
abana bale yasapula kyambazi kannamukaaka waka akutegeeza kuba ennyimba zibaawo z'okubye nga zikusoboseza okuteekamu awaadi. Okay, talk to me. Abani. Abani. Yes, sir. Sekamate Simon wane Kamengo Tanzania. Ebyakoze si birungi, tebiraga bulungi funsi, tebiraga professionalism. Okay. Yes. Hello. Abani. Sebo. Yeah, boss. Babira mu ministry bidana mu kawuliro mu Lwengo. Yo kusonga ya yakoze si kirungi kubanga oyine ennyimba zo n'abawagizi bo kubasiizira okulonda n'obanga kwawanguda awaani webale kuwuliriza ejja Kizito ndabyeko wano ku Facebook ye oba yagisiimudde kiro era nga ffe twadde twagifunye naye nga ayinza okuba bamutegeezezzaamu naye olaba awaadi ebbiri waziwangula naye ye agamba nti tebamutegeezaako. Omuyimbi ndowooza music oyo alina okutegeeza eri bw'oba oyimbye ennyimba waliwo abayimbi abayimba ennyimba ne zisigala ku memory card. Awo omuyimbi oyina okugamba nti lwaki balutaddeyo naye kati ono omuyimbi ow'amaanyi. Abani se tuweereza ingini semitana enyirenga obuzinga madamu Kizito yakoze bulungi. Okay. Kuba ennyimba kyemayi basizidde ku nnyimba ze zayimba ne balyoka bamuteekayo tibayimaze mutegeeza kuba abantu balira bazimanye ennyimba ze yamaanyi. Okay. Salongo Muyunga ategeezezza nti awaadi bazongeremu ebirungo bagiteekemu promotion n'akasente. Abakulu abo katulinde sebo kale ndokazibwe kyantale nange kyenda bajjaki Kizito kyakoze kya bwereere wakayo omutunda bena alina bawagizi kumulonda buzi kyenda babanjiziri awaadi zaabagamba naye ogandi bamale mutegeeza ndokazibwe kyantale oba yatidde gurupu eno abalimu nga basajja bonna batabbu nga bo bawulidde. Abani se ebale kuweereza kale anyandidde kwagenda magoma Vira Maria naye ze nsamba abategeka awaadi bandibadde balambula okufuba omuyimbi ateekamu sente nnyingi okoluluyimba naye tebakuggyako sente okuteekamu tebakuggyako sente okuteekamu. Mbadde nga nti oba wabawo akasente ke basooka okubasabayo kaawo. Kale weewale kuweereza. Kale sebo Salongo ombuuziza awangula awaadi addako ki era ng'ogiteeka wawo mu kisenge ekyo ng'obala nti awaadi nzifunye. Sebo sebo weewale tuweereza muganda wange. Kale papa ono bijja kisa ky'eprokuendi ku sahirala empuliriza kaakati omanyi abanene bali abatesitesi ba awards ezo baba balina okusasula omuziki ogwo bawuguuliriza n'olwensonga zikwata empola mpola buli kimu ajja kukimaliriza. Ese weba tuweereza basi. Kale sebo ebyo nno Kizito avuganya Mathias Walukaga, Gerald Kiwewa, Hassan Nduga, Josephine Ndagire Nabitaka, Madina Nachiwala. Kati ku nsonga eyo yategeezezza awaadi ezo taziriimu kuba awaadi zeyawangula eziise tazifunanga. Katuveeko wano ekigangazi bannange.